Omukulembeze gwanga azizaawo omuggalo emirimu mingi gyatandikirawo kuzingama nga mu mingi mwe mulina ogw'okutunga era abatunga bangi balajana. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abatunzi b'ebyalani mu ggwanga ki Uganda Tailors Association Philip Ssekimpi Kakembo agamba nti watuuse atendewaliddwa okukumaakuma banne abanoonya ekyokulya. Nga Uganda Tailors Association twaffe tugezezzaako okunoonyeza abamemba baffe obuyambi era twafunyeyoko ku buwunga obwera kilo 1,000 era tukyanoonya abalala basobola otuyambako. Ssekimpi agamba nti kimuwa okusomozebwa kunene nnyo okulaba bo ng'abatunzi tebatwalibwa ng'ekyomugaso mu ggwanga ate nga bebayimirizaawo abantu naddala mu kwambala ebya tekinologi ya waleero. Naye tulaba nti waliwo abantu abamu katulangaawo omukulu Sayimu Sale naye alina bakola ki bayamba naye oba oliawo anaatuwulira okusinzira okuyita ku BBS Telefina banagenda nti aba ne mujje wano tulabe kubanga tulaba nga abantu abamu batambulanga ne bakoowa bamemba baffe ne bagenda tugendayo ne baga abananga ate mujje so bamunduza omutunzi ye muntu atayagala kumugamba jangu leero jangu enkya jangu luli ng'ate omulimu gwa kutuula ku kyalaani alindaawo omuntu aleeta 10. Abakulu bano bategeezezza BBS Telefina nti kasookedde babaawo gavumenti ebalowoozaako kitono ddala nga kumpi ne ku ssente ze bayisa okugabira ebibiina by'obwegassi bo babuusibwa amaaso. Abatunzi wadde naddala bakyabangibwa ssente eza weevu eyasooka era eya COVID bakyabangibwa ssente z'obupangisa naye ate nga tulina embeera egamba nti tonsemberera omulimu gw'abatunzi gwa kukwata ku muntu ne bw'aba aleese lugoye lwakuddaabiriza agamba mpimaako wano naye tonsemberera tekyayagala gula lupya kubanga engoye kati ziri ku buseere nnyo kubanga luli zaalinga ziyingira buli kiseera entambula zagootaana buli kimu kati buli lw'oyagala okugula oba omuntu bw'agamba nti agula olupya ajja atungise weesanga emiwendo giri waggulu. Bano bagamba nti mu kiseera kino gavumenti yandibadde omulimu gw'okufulumya obukookolo nti naye kyannaku nti wakyaliwo obuveebweri w'eggwanga obubalemesezza okufuna ensimbi. Saba gavumenti esobola otuyamba tisenga tuwaayo mulimu gye tusobola okukola okugeza nti batuwe masiki tukole zino eziri disposable bazikozesa mu lunaku lumu ate n'olunaku tekikkirizibwa mu gavumenti y'ebyobulamu minisitule y'obulamu abasinga beekolera masiki ate zino eza disposal za kabeeyi kuba kati za 5 oli tasobola kuleka masiki ya 5 n'agula ey'olukumi. Basabye gavumenti babawe olukusa okutunga engoye z'abasawo n'ebikozesebwa ebirala wakati mu kukwatizaako amakolero ga wano. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika.